Sina chenzi batulagira abali munda batugamba twale maaso mu moroka ate batukwata twandage tukula mu batulese tukula bagalo sefu eriwa ya sente Semani bado semani ada bukan kuasa kalau masuk gambar kata bangga jangu memotoka memotoka ni watu gambar bado twala chi memotoka ni watu nani we can take it akai chini tunulira exercise ene egenda bulungi nga tekuli kweja kwegugunga babenga ekiragiro kya koti kizeki kiteredwa mu nkola yebyo ndio nange nemwe yanjulira nambulira ekigenda mu maaso kumpe kiwandiko kino ekiraga nti kampuni eya AMCO yassaayo omusango gwe wabira abataskizi okulaba nga baba banja ssente n'ebintu ebifaananga ebyo. Omusango guno gwali mu kkooti era okusalawo ne kubeerawo judgment yeeno gye mulaba nga babalaga nti kampuni eno eya AMCO ye Kenya ye yaleeta okwemulugunya nga wabira Tuskys Mattress Uganda nga yabasupplying ebintu.
tutunuulira exercise eno egenda bulungi nga tekuli kwegugunga babe nga ekiragiro kya kkooti kiteereddwa mu nkola y'ebyo. Nange ne mweyanjulira nambuulira ekigenda mu maaso kumpa ekiwandiiko kino ekiraga nti kampuni eya AMCO yassaayo omusango gwe wabira abataskizi okulaba nga baba banja ssente n'ebintu ebifaananga ebyo. Yeah, I tried to reach the country manager here. In fact, he said he was on boda. He's going to call me back. I'm still waiting for him to call me. It means that goods have been taken away, so I had to run here to come and check what is happening. Yes. Is that like them goods or? Case has not been determined. I'm demanding 120 million. So I don't know whether I'm part of this, what is being taken away, whether we are also going to be allowed to share. Yes. Who supplied these people are paid. Yes. Bakipangisa okulira mu supermarket ne wadde babanjibwa bwamubanja takkiriza kukkaanya n'asalawo atwala ebintu naye nannyini agambye ajja kgenda mu kkooti osanga bizinesi eyinza okukomawo naye nga ffe tukosezza bebadde eyamba abatuuze baffe ng'ate eri ku main. Tuliwo ku bizinesi nga court order eyafulumye era emirimu gibadde gikyatambula bulungi. Wabadde ababadde baagala okuleeta obujagalalo nga baagala kubba bintu era tubakutte era bagenda kuvunaanibwa omusango gw'okubba, naye ensonga enkulu ya mulimu guno okugenda mu maaso okubeera okukwata bali abasobola okuleeta nga bakola ki nga baleeta obujagalalo, naye ensonga okuba okuwitinesinga court order kuba omulimu guno guli kugenda mu maaso guli mu mateeka ensonga kituli wano.